Kyaddaaki Kkooti e Masaka etandise okuwulira omusango gw'okutambuza ensimbi mu bukyamu obukadde 5 oguludde nga guvunaanwa Fr Deusdedit Ssekabira. Mu kutandika okuwulira omusango guno, omuwabi wa gavumenti Betty Karungi gafabusa okuva embalala asabye Omulamuzi Victoria Nakintu Katamba okwongezaayo omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja, ng'agamba nti abavunaana mu musango guno okuli Minisitule ey'obutebenkevu n'omuduumizi wa poliisi bandyagadde okwetaba mu musango guno butereevu, kale nga beetaaga obudde okwongera okwekenneenya omusango guno, era ne basaba Omulamuzi ateekewo olwanganya omwezi ogujja okuwulira omusango guno. Wabula bannamateeka b'abawawaabirwa bawakanyizza omuwabi wa gavumenti nga bagamba nti omusango guzze gwongezebwayo okutuuka olwaleero Kkooti lwe yassaawo okuwulira okweyimirirwa kuno. Omulamuzi Nakintu ategeezezza nti wakuwa ensala ye ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogujja, era n'asaba enjuyi zonna okuteekamu obujulizi bwabwe mu nnaku ezibaweereddwa. Kyokka Kkooti egenze mu maaso n'okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa okwateekebwayo bannamateeka ba Ssekabira. Mu baleeteddwa okweyimirira Father Ssekabira kubaddeko Reverend Father Dr. Judy Juuko ng'ono muwandiisi w'essaza ly'e Masaka, Andrew Matovu Kabulasoke ng'ono muganda wa Father Ssekabira, ssaako ne Joseph Gonzaga Ssewungu omubaka omulonde owa Kalungu West. Wabula omuwabi wa gavumenti Deborah Itwau akulira abawabi ba gavumenti e Masaka ategeezezza nga Father Juuko ono omweyimiriza asooka bwe yakuba ekirayiro ky'obwavu nga singa gwe yeeyimiridde abula tajja kufuna ssente za kusasula. Itwau era agamba nti muganda w'omusibe Matovu Kabulasoke endabika ye teraga busobozi busobola kweyimirira Father Ssekabira ng'emyaka gye mito kw'oyo gwe yeeyimirira. Bw'atuuse ku mubaka Ssewungu agambye nti ku kifo kyaliko tajja kusobola kukubiriza muwawaabirwa nti kuba Paalamenti etuula Kampala, era n'asaba Kkooti egobe okusaba kw'okweyimirirwa kuno. Mu nsala ye, Omulamuzi Nakintu agambye nti omusango oguvunaanwa Father Ssekabira munene nnyo, wabula nga newankubadde guli gutyo, omusango guno omuntu alina eddembe okusaba okweyimirirwa. Nakintu wabula asinzidde wano n'agoba okusaba kwa Father Ssekabira okw'okweyimirirwa, wabula n'asaba oludda oluwaabi okuteekateeka okutandika okuwulira omusango guno. The appropriate course is therefore a time-bound denial, tethered to a firm case management direction. Omusango gwakuddamu okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 10 February omwezi ogujja. Bannamateeka baliko bye batubuulidde. Ffe twekakasa nti si beetegefu n'obujulizi tebukola ki tebuliiyo, naye nga tubawe benefit eyo tulinde ku olwo olunaku process ketandike, kubanga ne Father okwewuuba ku Kkooti nti bamuwa bail out naye bwe bajja bwe bamutambuza nga ffe tumanyidde ddala nti Father ali innocent. Tetuli Kkooti, tetuli balamuzi, naye tumanyi nti Father ali innocent. Kinajjukirwa nti newankubadde mu Kkooti Fr Deusdedit Ssekabira avunaanwa gwa kutambuza nsimbi mu bukyamu, bwe yali ayogerako eri bannamawulire amangu ddala nga kyajja awangula akalulu, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yagamba nti baali bafunye amawulire nti Father ono alina akakwate ne munna NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu, era n'awera nti eky'okumutta si y'ensonga, kyokka yalina okusooka okweyama nti tajja kuddamu kwesembereza bikolwa nga bino. Gertrude Mutyaba, NTV Akawungeezi.